abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba Alex Mukulu mu program abalungi be basinga ababi obungi. Nkulidde mu ggwanga lino mbadde n'emikisa mingi okusobola okugaanira ebweru oba okugenda ebweru okubeerayo, lwa nsonga nti saagala kukola kintu kyonna nga Bayibuli bwegamba nti kikugasa ky'okuwangula ensi yonna n'obuza omwoyo gwo. Omanyi artist akolwa mbeera gy'akuliddemu emirundi egisinga nti bw'ogenda mu nsi endala n'otandika okukolera eyo obanga kapeti gye batadde ku bikukujju obanga kwegamba gwe bakyusizza bw'onoogezaako ogenda kati nganze nengenda nti nzanyire mu America mbanga kapeti gye bakyusizza ne bagissa kungulu because nobody will really understand ebigambo bye mba njogera gye mbijja. Kubanga artist akolebwa embeera gy'akuliddemu ebyo ebintu byayitamu byavungisa katugambe oba byafuula byakozesa nga Katonda bwe yatonda ensi out of chaos. Ne artist ebintu byayitamu byakozesa byavungisa n'abijjamu ekintu eky'omugaso n'asobola okitunda naye n'asobola okubeerawo. Kaakati olwaleero abantu bangi bagenze, tonenya agenze. Nawulidde omuntu omu basaalirwe yagambye mbu oba kituufu naye abantu bano nabo mbu yagambye mbu Kyagulanyi okufuga wano simanyi akola ebintu bisatu, agenda mu Ekizayiro ofa simanyi banaamukola ki. Okay, nawulidde ekyankutteko ennyo kye kya Ekizayiro nti ye Kyagulanyi okufuga wano waakiri agenda mu Ekizayiro. Naye nabadde njagala kubuuza nti amanyi abantu kati abali mu Ekizayiro n'ensonga ez'abatwalayo nga bangi era baliyo lwaki. So si Kyagulanyi ajja okusooka okutwala abantu mu Ekizayiro. Embeera, it's not Kyagulanyi. Embeera, it's not Museveni. Embeera yeereetera abantu okugenda wa mu Ekizayiro. Question yo yandibadde ani aleeta embeera eyo? And then you should know who to tell people okulondebwa oba obutalondebwa. Ne tomala gwogera ayonza okufuga wano ngenda mu Ekizayiro. No. Fe ababadde wano tulabye abantu bangi bagenze mu Ekizayiro, abalala bafiiridde, abalala bakomyewo. Buli omu alina ensonga ze zikola ki ezimutwala mu Ekizayiro. Now olwaleero nga entalo ze tulina bwe ziyimiridde, omanyi waliwo abantu abawakana nti Katonda taliiyo, naye oyinza otya okugamba ekintu nti tekiriiyo okuggyako nga gyekiri oba nga kyaliyokko oba nga kiribaawo. Nti kati nga mu nzikiriza ey'omwoyo omwana ne kitaffe, ate Katonda abeeramu ati abantu basatu. Naye saagala nnyo genda mu bintu ebyo naye mbireeta katono nnyo nsobole